Abasongola bali mu kukungubaga oluvannyuma lw'omukulembeze waabwe w'ennono Ridge Webale Lutakirwa Ivan okufa ng'atemera mu gy'obukulu 73. Ridge afiiridde mu ddwaliro lya Kadiki wano mu Kampala gye yaddusiddwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa ekirwadde kya Kkookolo. The Basongora community, we've lost a very big person. He has been a center of unity in that community. Each and everything would come to him, and he has done his best. He has done all what he has done to make sure that he's promoting the Basongora culture. Omubiri gwe gutwaliddwa Kasese mu kabuga k'e Muhocha mu lubiri lwe. Ridge abadde akoze kinene okutabaganya enjuyi zonna ezibadde mu butakkaanya mu kitundu kye era ng'alese eddibu ddene. He has been a very important leader in our community, and he was important in organizing the restoration of Busongora Kingdom. Busongora Kingdom existed for over 800 years before it was abolished and destroyed by Captain Lugard and the colonial government in 1907. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1942 n'afuna entebe mu mwaka gwa 2012. Andrew Kagwa, WBS TV, wano Kadiki Hospital.